olunaku lwa jjo omu ku bantu abana abadde bawuliremba n'omusango gw'okutta eyali amyuka ssaabawabi wa gavumenti Joan Kagezi mu mwaka 2015 ono Daniel Kiseka yakkiriza nga bwe yali omu kabinja akatta oluvannyuma lw'okufuna omutete gw'ensimbi. Ono abalamuzi abasatu abali mu musango guno nga bakulembeddwamu omulamuzi Michael Erubu bamugemulidde ekibonerezo kya myaka 35 ng'ali ku meere ne bamusimba nnyo obutamalira kkooti ebudde kyokka oludda oluwaabi ne lusalawo okumufuula omu ku bajulizi alumirize banne abasatu abadde bakyaganya okukkiriza nga bwe batta omuntu ono. Kati nkya ya leero nate kkooti eno ekedde kutuula okwekenneenya obujulizi obujja obuli mu musango guno nga ku mulundi guno etandise n'obujulizi bwa Carol Namugambe Kagezi muwala w'omugenzi ng'ono yali naye ku lunaku lwennyini lwe yattibwa nga yambibwako omumyuka w'omuwabi wa gavumenti Lino Anguzu ne mwannyina Philip Kagezi abulidde kkooti nti olunaku nnyina lwe yattibwa ye ne baganda be babiri bakeera naye ng'agenda okukola n'abaleka ku wooteeri ya Serena gye baali bagenze okuwuga ye ne yeeyongera ku ofiisi y'e Kololo gye yali akolera mu kaseera ako. Mbu ku ssaawa nga 11 olw'eggulo yabakima ne boolekera ewaka mu mmotoka ya gavumenti ekika kya Double Cabin. Babo Kamoocha Ntinda yogayoga Kiwatule we yayimirira okugula ebibala n'atwala akadde nga wayamu n'abasuubuzi. Mu kaseera kano ng'emboozi egw'amakerenda kale yatudde mu maaso ku muto gw'omusaabaze yawulira okubwatuka okutali kwa bulijjo kunoomukanga gunyooka kyokka alwawo okukimanya tekyali kibwatuso kyakikosezza nnyina. Bwe yakyusa eriiso yali kuba ku nnyina ng'ayebaayeba okwetegereza ng'aliko ebiwundu by'amasasi bibiri mu kifuba era nga n'omusaayi gumuvaamu. Kyokka mu kkooti kale agambye nti tayinza kutunuulira bavunaanwa bano n'akakasa oba be batta nnyina kubanga ku lunaku lwennyini lwe baamutta mpawo gwe yeetegereza. Omujulizi omulala agasimbaganye n'abalamuzi olw'eggulo lwa leero ye Daniel Kiseka ngono newankubadde olunaku lw'eggulo yabadde omu ku bavunaanwa leero abadde omu ku babadde bawa obujulizi oluvannyuma okukkiriza omusango guno olunaku lw'eggulo. Ono abulidde kkooti nti banne abasatu abali mu musango guno abamanyidde ddala okuva nga bakyali bato era nga baakolako bonna ku Beekeri e Kaleerwe nga ye tannasalawo kwegatta ku magye mu mwaka 2022. Mbu ng'amaze okubukala mu magye mu mwaka 2023 yasisinkana munne Kibuuka John mu Kaleerwe awo n'amusaba atoloke mu magye okuva eggulu gye yali akolera aveeyo n'emmundu ng'atandika okukola obwakondo nga kwogasi n'okuttanga abantu. Ono akyogedde nga takakiddwa nti ye ne banne bavunaana nabo beetaba nga munyazigamba ng'obwa bodaboda okumenya bbanka nga kwogasi n'okutirimbula abantu nga tebannafuna lukwe lwasembayo olw'okutta Joan Kagezi mu mwaka 2015. Ono agambye nti olukwe luno lwamuleeterwa munne Kibuuka John gwe bategeeza nga bali bagenda okwegebula omutete gw'ensimbi gwa $2,200 singa batakagezi nga mpawo abategedde. Mbu kyokka Kibuuka teyamubulira yali amusasudde ssente zino okutta Kagezi na kaakano kyokka yamukakasa nti emmundu egenda okukozesebwa yali agenda okugibawa. Ku lunaku lwennyini lwe batta Kagezi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu 2015 ku ssaawa nga 11 Kibuuka yabakubira essimu nga bategeeza nti beetegeke kubanga ensolo ku kizigo kweri era yasooka kubasisinkana ekyebando Kiyembe n'abakwasa emmundu ko n'emitwalo gya Uganda 50 buli omu ng'ensimbi ezitandikirwako. Nga bavudde wano badda ku pikipiki zaabwe ye n'atula ne Masajja ge John Kibuuka n'atula ne munnaabwe manyiddwa nga Mundogole Mansur ne boolekera ettambiro. Mbu Kagezi we yatuukira Kiwatule bo bali batuuseewo dda era bwe baamulaba Kibuuka n'abawenyaako ono bavuga pikipiki zaabwe nga boolekera wali Kagezi. Mwangu dda Kibuuka n'ajjayo emmundu n'akuba Kagezi amasasi 2 agamuttirawo. Mbu nga bavudde wano enkeera baawekera wa muganga nga baagala bayambeko okwokakanya omusango guno bawuleka ayinza okubanoonya. Bwe bituuse wano abalamuzi ne bamusaba okugira ng'anywa ku tuzzi ebyaddako byonna abibategeeza olunaku olw'enkya.